Tiriri. Kankolere wano mu motoka yange. Ate je sabba. Eno obudde bubwo bugenda kuziba. Lwakuba motoka mama ze tulina za bbeeyi. Kakati gwe full figure. Nakulabye ng'oli ku Soroti otwasamira yasamira. Tutegeera otwasamira. N'ekikazi gwe lwaki teweewummuzaako. Full figure, full matako, full mazzi. Oli ayo twasamira nkubidde pastor Bujingo gwe. Lwakuba wonye ku Soroti sikusanzeeko gwe full matako. Full minio. Full figure lekera okutukombanga ennyuma. Buli kye tukola full figure tukombe ennyuma. Bakakuwa omulimu ku Soroti. Era pastor Bujingo mugambi. Full figure toddamu okutumanyira. Buli kimu obeera otumanyira, buli kimu full figure obeera otumanyira, otulingiriza mazzi. Tamale Mirundi sina tewamusanga mu mwenaalemu. Tewamusanga mu mwenaalemu. Gwe full matako, full mazzi. Azze Kasuku omuvumye, Kasuku gwosiiba naye. Kasuku gobeera naye gwe full mazzi. Ne lwaki abantu mwagala nnyo abantu nga bali mu bizibu. Oli ku Kasuku ovuma, ozze kube wasanga mwenaalemu ovuma gwe full mazzi, full figure tetuli bakama abo. Aye toli mukama waffe. Toli mukama waffe full figure. Buli kiseera obeera otuyisa mukamwa, otukomba emabega. Netugala y'omukazi ono abeera atukomba emabega, otutambulirako. Bw'otavuma Isima, ovuma Junior. Bw'otavuma Junior, ovuma Kasuku. Weebuzizza emikwano. Kati olina ku kasenkubuga kaagwa ensimbu. Luyale. Oli ne kasenkubuga gwe full mazzi. Oli ku Soroti gwe bakakuwa omulimu. Bakugoba kubukedde. Era kumanyira abantu. Full figure akavuma abantu bameka. Wakaweebula abantu bameka gwe full matako. Kati nno mukwano nkulayirire n'onkuba mpya. Nja kutwalako ekitalya. Nayungudde dda bannamateeka abange. Wano wakwata basefuko n'obasiba. Wakavuma abantu bameka full figure. Nga n'omwana gwe wazaala taata we yakubula. Naawe oli ku bantu oyasamira. Sooka ononye taata w'omwana wo nga tonnaba kutwasamira. Sagamba nti omusirikale Kapeka yakuzina. Nakuzaalamu omwana sakigamba full figure. Oyako ku Soroti otwasamira. Bakakuwa omulimu byebyagobya kubukedde bye bimu. Tateerera ku buli station bagobye ku TV bagobye ku bukedde. Era ze ne wa pastor Bujingo TV yo giteeka mu ntalo. Gwe full mazzi gwe nakuwoninga. Ne tusayininga endagaano totabala siri kutabaala. Kibadde nnyini ku Soroti. Gwe full figure naawe ovuma abantu gwe. Gwe atalina bw'oli gwe. Toyina bw'oli. Naawe otandika okutwasamira. Gwolozani akutya gwe mazzi. Sooka onoonye taata w'omwana wo nga tonnatandika kutwasamira gwe full figure. Kigenda ne kimanyiira abantu. Saba nakyo ne kyessaawo. Tamale tewamusanga mu mwenaalemu. Tewamusanga mu. Alipotinga wombwa gwe. Olinga amazzi. Full figure. Nyo. Gendo yasamire muli na kasenkubuga akagenda okugwa ensimbu. Kalwala enziku. Inkusa pastor Bujingo mukubite. Ogenda okwata TV z'abantu oziteeka mu ntalo. Ojjate otwasamira yasamira gwe full figure. Era bw'oto oluliwo watandika olutalo ne lukulemerera. N'omaliriza nga weetonze. Full figure bw'oto bw'otandika entalo ne zikulemerera. N'omaliriza nga weetonze. Kamulali gw'otalidda kwatirirawa. Nze kinnumya kuvuma Kasuku.
Full figure Kasuku osiba naye. Kasuku mukwano gwo. Omuzeko mukombye matako omuvumye vumya mutadde wali. Lwaki temuyina mikwano? Gwe wano full figure we baakulya. Nga ne tata omwana tomumanya ni yakunenya kisirani gwe. Obera makindi olya mayirungi kajja kakisiriwalirako kiringa amazokola waggwe masikini. Kuluno tujja kwambalagana. Kuluno tujja kwambalagana gwe. Ojo tukomba matako okomba isiba matako okomba junior matako. Gwe full figure buli omu mukomba matako ganyo kula. Ebyakugobya kubukedde nabyo tutte ku soloti. Omusajja pastor bujingo okwata TV ogiteeka mu ntalo. The man was so annoyed. Naka bibi lwaki obiteeka mu TV yange. But wala na Tamale gwe. Full figure wala na dad. Buli kyakola amulingiriza, buli kyakola amulingiriza, buli kyakola amulingiriza. Oli alina bakama abe. Bwe twagende wajja nosale watuwerekera olinga amatako full figure. Twagenda naawe. Mwasanga abantu mu gavumenti. Okaboteti Tamale yalemererwa gwe kisirani gwe full figure. Oyinza n'okukiisa mukamwa gwe. Ng'emirembe gye muliko be bagirwanirira gwe. Yalemerera oli mukama we wamuwaki gwe full figure. Arasola kweriisa gwe abeere makindi olya mayirungi. Wasigala kola bu video mu magalaji. N'oweebaka ku bwana obuto n'obwerabira. Kubanga olidde amayirungi otunda amayirungi go. Full mazito ngwirako eddalu. Gwe full minio. Olinga amazi. Gwe full mazi gwe. Kibeera mu galaji kijja kigayama nawe we advise gwe. Asiba weebula abantu. Full figure ovumya abantu. Osibya abantu. Genda omanyire basefuko. Tujja kweragako eryanyani yani. Gola bikonza nyisa gwe mazi. Lero ne live njikodedde mu motoka yange. Ogenda tukomba matako otulingiriza. Buli Kabaka tukola okalingiriza. Esima yakoze eki, Junior yakoze eki. Ekikazi ekyo kirina omutima omubi. Gwayogerera Mmengo. Bwefuula kyotali. Sibanya advisor na munagani. Full figure. Kigenda kisabiriza. Full figure osabiriza. Nakula bano osibya abaana b'abandi. Full figure we mudda abantu. Okubya ovumya abantu. Aline kali kasekubuga akagenda okufa enziku. Gwe full mazi gwe toddamu okumanyira gwe. Ndozaga toddemu phase 2. Kiri wali nakyo kyasaamiridde. Tomanyi taata wa mwana wo. Akana ko nevidizi kaperuse kalinga ka Somalia. Muyina ebizibu byammwe gwe full mazi. Toyina kyoli. Osiba makidye mu bugalaji Giovanno yasamira ensi. Omanyira be wasanga mu gavumenti gwe. Nechewo gwayogerera Mmengo. Muzeya zalwana ne Mmengo kuvadda nga bakubagana. Bamanye ebizibu byabwe. Ne weyingiza mu buli kyotalimu, full mazi ne weyingiza mu buli kyotalimu, full minye gwamanyi. Oliawo olinga B. Lwaki todonya omusirikale yakuzina ekapeeka mu bigalaji? Lwaki todonya taata w'omwana wo full figure? Fe buno obutalo bwonna twabulimu. Tetukyalina gwe tweguya ate tulina gwe tutya. Fe tetulya mwammwe. Nakyo kizze kifuulu mazi, kifuulu minyo. Obeerawo wewe otiisatiisa toyina kyoli. Toyina na mulimu osira mu galaji ewasula motors. Bw'ogayiza amayirungi. N'omala ekiro ne bazina. Ne kyambala ne kijja ku TV. Biki ebyaggobya kubukedde. Kati nno pastor Bujinga akubuulire. Nva kwogera naye. Soloti TV tejja kweyambisibwa kutuvuma. Bw'oba owulira olina ettalezo genda ku CBS. Mulinga amazi. Mwe nabagambye mbasobola. Nabagambye mbeesobolera. Ku mwenna mmwe basiru mmwe teri ayinza kunnema kuvuma mmwe.
Nabagambye mbasobola. Gwe fulu figa nayungudde bannamateeka abange. Nga bwe wasiba sefuko. Kulunogezaako. Tujja kwetwala ekitalya. Kimanyira. Nena kyo tekirina bwe kiri. Fulu figa mwavu muzibu. Talina wadde ekizimbe mu kibuga. Wadde omulimu gwakola oyo masiikini. Asiba makindi mba YouTuber. Olumala ne bazina. Nakyo tekijja ku TV y'eggwanga. Era bakoze wakaweebula abantu bameka gwe kisirani. Kweka tululidde ngambye Kasuku naye kikazi kino kimanyiira. Gwe fulu figa mu bosobola okumanyiira ze sirimu. Twasayininga endagaano ewahamu. Totabala siri kutabaala. Oze ku Soroti TV otali sotusidikirira kamannyo. Himaya baebude Okutte Kasuku omuve kali Kasuku ovuma wachi Kasuku yayogera ki? Kasuku talina kye yayogera musajja wattu. Mweche mwagala okukola mbu Kasuku alekerawo okukyaza Tamale Mirundi sinya tekijja kusoboka. Kasuku ajja sigala nga amukyaza ye objective yammwe etasobola kubeerawo. Buli saa Tamale kyakola ne kibaluma buli kimina mukiringiriza mulinga amatako mugende muteba kitammwe. Tamale sinya mumubanja ki mwe ba amatako mumubanja ki kikyakiri ewaffe mujje mu kitwale. Mutu asibye ko mutukomba matako abantu balina abaana ne mutukomba matako buli kibira mutukomba matako mutukomba manyuma ffe tulabye entalo emirembe engalo. So fulu mazi ebyo bye bamanyira basefuko wano genda mpola anti omanyize nzo kusanga gwe nenkukuba kubebye ebibeere oline kana akagwe kensimbu kasenkubuge lwaki temukola TV zammwe ne muvumirako abantu ebyo byasuleni BS kutandika kuleeta abantu balwana ntalo sibye ebyagisuule yakaliisa ozze ku TV solo tutadamalako na nnaku 2 era otandise okumanyiira abantu. Tamale sinya ne Pastor Bujingo manje bavudde gwe omanje bavudde kati no wobalako ewiiki nsiba ssente gwe kuluno nja kuteekako ekifuba ojja kumpulira ebyo wano fulu figa we donizera we yakusibanga wajja nonegayirira tiisobo obusefuko eno linnya y'amagye gwe olabika gwe tomumanyi gwe fulu mazi fulu minyo omusajja yakuzina nakuzalamu omwana tomumanyi nenaawe ojja n'owo ensalayo mu bantu abategeera nakugamba wali amayirungi n'otamiira ne bakuzina osegera kati noonyo omusajja yakuzalamu omwana wasooka ne weesiba ku bajjo naga fulu figa sikuzinangako akaana kaline kavone kakatike katata w'omwana ebyo nga tobyogerako mwena mwine ebizibu bibawunya mu matako naye mwefuula wano mbufe tuli balungi mutwalize muli obunanfuusa obubajjudde akaana ke wasiba akagamba nti kakuzinanga wakeegaana byaggwerawa si mu negotiation asiba atulebeetera obwana gwe naawe ovuma abantu gwe fulu mazzi atalina kyoyina gwe olya mbukatami gwali amayirungi fulu figa n'otamiira olinga kyangwe kya makindi buli musajja makindi akwebaseeko fulu figa wafuuka kinaabiro nenakyo n'okiraba nga kireese ebimwa gwe tujja kuvuma gwe ojja jiwulira gwe ndowooza okyatuyita bali tugezeeko nayungudde bannamateeka abange gwe kutwala kitalya gwe manyiira odidde basefuko obasibye otisize bwana ku TikTok kwabugaye baakuzina waba baakulya baba baakulya fulu figa lekeraawo watamiro nsagato omusirikale yakuzina ekapeeka akanika ebiroole ekiri wano nakyo kijja mbu kirungi nnyo gwe fulu mazi gwe nno manyira nga bw'omanyira isima yakubiibiita nojja n'okomba isima mu matako n'omala n'okomba Kasuku mu matako gwe talina mukwano wabaaki ozungu olinga muniera ne mu gavumenti talina kyokolayo
okera kusula motozi mbu atendi president advisor Museveni omwadvising mu garage so mnyabo omwadvising mbabo basiru banno toina bwa advisor bwokola nawe bakuwa buli bwimulimo butafa masikini andi Museveni yabalabirira yesaka ebizezengere no bituduliranga nabyeso binyampa matako mu studio nabyeso birese matako bidiscussinga abantu full figure inachi gwegwe bazinire makindi malaya w'ekibuga we no unyembugo no mwana gwoyina tobanyi kitawe sibi ebisirane bigenda bikununya ovudde kubukedde ovudde ku STV kati ogeze wa bujingo era STV ojenunye kati no bujingo omusanze alaba nkutere kodi yo ye wano ojiwulire ya pastor bujingo byetuva okwogera okoba muzaimu buli kimu Tamale kyakola full figure buli kimu kyakola full figure Kano twagende wajje no sale era mukazi gwe era wayagala olabe bikibi yatuteseza Jano sale yakwata obukadde bisatu nabuwaddadi era kyakuluma Nze Tamale afuna ati ezo era nze nzakola nnyo gavumenti ya Museveni kola nnyo olinga ne mana gwe fuluminyo Gano manyire nnyoko toyina kyoyina nawe oli mwavu oli mbwa Siyasi Bobuwaini gwe singani akumanyi gwe bakuzinyezinye makindi netata omwana tomumanyi okutakano katisiza nze doni zera yampa sente ezaka akana tugende tukayambe akana ne kangamba wa junior nze yazina full figure mwana wange lwaki full figure tokwata omwana w'omusajja n'omumuwa nga tonna bakutandika kuteeka nnyindo zo mu bintu bitakwatako kisiraani gwe lwaki tokwata omwana n'omumuwa ekikazi ekyo kirina omutima omubi mwejjeeko emikwano temufumiitiriza kati Kasuku gw'osiiba naye nze mu bantu bonna abandivumye Kasuku ate full figure mbadde sikusuubira n'ovuma Kasuku gwe musiiba mwenna ensobi zikolebwa ensobi zibaawo ensi tekoma buli ekibaawo kituwa ekyokuyiga yes bakasuku bayiza okuba bakola ensobi oba bagikola eyo yaggwa ne buli kimu full figure tulingiriza wa mukulu kije tulaze waje tulaze bakuma ekifo wali oyagala bwa minister babukuma tomanyina kuwandika luzungu gwe mazi tomanyina kuwandika appointment letter gwe era president Museveni yalaba kwe kuwa obwa advisor you are just appointed because jobs is appointment is abasiru abatamanyina interview wagenda di ku interview full figure gwakikinala tali mu government oli mu government kigwe mazi just kulimba batakumanyi officer duties kigwe zo wali ogenze na kwesiba kubakulu botambuza akana akataina kitawe wako kalinga kalwadde gwoina ne moral jurisdiction gwe full figure gwe kuvuma abana b'abantu ngakasirani kakana ko koyina tekaina kitawe wako bokatambuza mu bakulu wakatuma muhozi nakusala ekimoni akana agenda nakatuba jeno muhozi aloza bajja kagala wo ayina abanyankole tebesembereza bitambo kwata omwana wa simpoke full figure nga tonnadda mu kutwasamira omutwale wa kitawe ekyo kikwali mona ekisirani owozo yino mukisa ki nga buli omu olaga towangala wadde emyezi ebiri watandikira Quest TV wambuga ekisirani n'ovaayo nodda kubukedde ne bagoba kumanyira bantu nga bukedde oyagala jisula abantu basuuwinga kati ozeewa pastor bujingo tonnamalawo na nnaku bbiri nsanze ofulumye ggwe nandikulazeeko nandikukubya ebyo ebinnyo ggwe odidde obwana obwebaseeko emakindi ekizibu olya bwana buto mulimu kigwokola emakindi efull figure okugjako olina supermarket ya Mirundi tatuna Mirundi president advisor omwadvisingira mu garage ggwe Tamale Mirundi gwovuma ayina emmotoka ayina n'abasirikale ayina amagye ayina bakamabe
Jeno Muhozi, Jeno Sale ne President Museveni. Gwaliko gomanyira gwe. Ku graduation yange walaba abakulu abajja gwe mazi. Walina n'entebe gwe kosobola otuula gwe. Lwaki temutwekwatako tulawe emikwano? Full figure ku graduation yange abakulu wabalaba. Ani atajja? President Nasirika muganda we. Ne batugamba no tutwale ebweru mama Amelia tusome olinga amatako gwe. Gwali otuteto wa mukulu kigwe kujja mu government ne mwefuula mwe banazze kulya. Nga ngoludde okulaba Museveni. Ngata kyakutijjisa. Bakukowa. Twagenda mu bitu bya Jeno Muhozi bayitaze ne Isima. Tetwali yo mwaluwa. Isima oli musiramu. Bayogera ki ku full figure. Bagamba oyo twamukowa. Kuvuma abantu kumanyira abantu. Tamale gwomanyira. Tamale Mirundi senior. Bamulondo okutula ku lukiiko lwa Jeno Muhozi olw'okuntikko. Tamale talina kye yeeguya. Ne bwe twali ewa Jeno musale. Daddy yagamba ayagala kuwummula. Akoye ebintu byabwe. Gojja n'omanyira kyanoonyemere ya leero mmwe bamazi. Ku baana bayina n'ebifo eby'amaanyi byayina. Taata fayinza otulema okulabirira. Goza lwaki anwa. Tayina kye yeeraliikirira mu nsi. Gwazaala abaana batalina kitaabwe. Naawe ojja oyasaamirira. Olinga amatako. Full figure weebuulirire. Oganye okula. Eno ensi ejja kukubira enduulu naye tolina ky'oyina. Va ku bagagga abaakola edda. Tamale yakola dda. Alina amaka agasoba mu 7. Tabulwangako kyakulya tasabiriza. Olinga amatako. Kati nno ku Lwokubiri nyina Minister President Babalanda asooka akuteekeko kkomo gwe masiikini. Akulage wa wojja. Otulingiriza otukombye mu matako full figure otukomba mu matako. Buli kye tukola n'olingiriza. Oli wa mutima mubi. Olowooza akomaawo. Ojja kufa gwe siriimu akuluma gwe full figure n'okweyerusa okwo. Ojja kufa enziku ekumazeeko ebbanga. Tulabe gwe full maze anaasigaza akaanako gwe. Gwe matako gwe nje kusanga ewa Hamu nkukube. Ojja wunuuna. Hamu yakubeezaawo. Yakuwa kyolya gwe masiikini. Neno kyera kifulu mazzi kino nga kivuma ensi. Abeera wa Hamu ng'afukamidde. Hamu baabawo. Hamu yeddira nkebuka nga gwe. Hamu si wankima. Baabawo okuva dde. Baba Hamu. Baba Yasini. Gwe mazaba nyamu sete ziyampa gwe. Ku graduation. Hamu mukulu wange musaayi gumu. Nebwe nkera ku makya Hamu n'asanga emmotoka ng'entomedde. Hamu ateeka mu mmotoka ye kwatuli ba musaayi ogwo. Gwokeera ku makya kusabiriza. Bw'osabiriza bujingo, bw'osabiriza Hamu. Toyina ky'osobola kukola full figure gwe walemwa. Kwa ne mukabirira tulina ky'okolayo. Walemwa ate era ojja kulemwa. Walemwa. Gwe pakire gwe ku Tamale gwe mazigwe. Oyinza okuna kyayi gwe ne Jono Sale gwe. Gwe wamuwa omulimu. Tamale gwe wamuleeta. Oli ayina bakama be. Ojja otumanyira olinga amatako. Gwe nagamba gwe full mazigwe nze nja kwambala. Olutalo gwaluguddewo. Emundu ze twali twazza kugombola zijja kusituka. Tomanyi akaana kakuzinye kasimpoke. Okakuta okatiisiza. Neewuunya n'abapoliisi obusiru bwammwe abaasiba omwana oyo. Omwana bagamba ogende ku DNA full figure tewatya. Ekyo ekikazi kiyina ebizibu kifuulu matako. Batiga bagenda ku DNA ne kigaana. Naye wakira baano nga kivuma abaana baddonizera. Noga kati kino kifuulu figure. Abatakumanya abeebweru full figure toyina kyoli. Just weerimba bwerimbi. Bila. Okutte sefuko omusibye. Nebade ne sefuko nene nabo basiru busiru. Kati ekikazi kifuulu mazzi kiyinza okusiba ekyo. Kivumya abantu. Full figure weebudde abantu. Omanyidde abantu.
Bwomalango batiisa tiisa. Naye nzo mmanyi gwe. Mmanyi. Todanga mugwe fulu matako gwe. Okutandika gwe okutumanyira manyira gwe. Abantu ab'obuvunanyizibwa tebannayogera. Nebino bifulu matako gwenze nabagambye mbasobola. Eno tuli lupenge penge. Akukonja kakuba empino kasiyaga nkasiyaga obubina bwako obwago olubege. Kali akapenge penge ako. Ako kubwe kali nyono nyizo kakuba nenkateko omukire nyuma ako. No obutako bwako obwago olubege obwo nensoka nkazira nekawandamu n'amalusu ako kamazi. Akapenge penge obina bwe kambaza pampo obwo. Ako kapenga ako nenkakwata kako kalasita ako. Enjage ye kali mataka eyo. Tukakuba omukira ako. Nimala nekasarako n'ebiviri ne kamyuka ebiso. Kabera mu kuyola kasasire Bulaya. Gozanyire kuze nze Rastaman. Mwenze mbasobola. Tebabali ebinusu budde bwe sitaina. Nze mbwanji yitanga. Nze seguya siremererwa. Okulemererwa nnyo noona. Nze ndi mumeganyi mulinga amatako. Mwabangulira kyendya ne motoka gye ne mu mwabagigula. Mumanye beye motoka mmwe ogita ya fuluminiyo. Nze bampe motoka fe batuwa. Omuntu okola. Hape motoka. Yaireji. Eriwa. Ngotambulira munnuwe enkadde. Bwavu obukujjudde. Fulu matako. Ngabye pasta bujingo. Toddamu okweyambisa TV ye. Okuvuma abantu. Eri TV ya dini. Naka kasenkubuga kakagwe ensimbu. Senkubuga okyazala. Konna katulanga walumbe. Hewe kesesa. Omayife tetulumba. Gwe senkubuga twale enziku ye wanyoko. Inga amatako. Mwe nabagambye mbasobola. Mwenze junior bino nabiri mudda mbimanyi. Jine mizannyo njibaddemu. Eno social media teri aginsinga njimanyi. Mulyoko muwandika bu comment mumeze emitaafu fechi n'ekintu tukirimu. Eno Facebook njimanyi. Okuva up to Z. Manyi wonyiga embwane zasama. Manyi dozi jenteekayo. Nze ndudde ku social media. Kakati fulu matako oba fulu mazi. Namwe abankubire sebu nga munneweesa bwa advise. Omanyi junior kakati oyina okusirika genda obigambe nnyoko. Bwe obutiitiiza obukujjudde. Twakalabe entalo. Mwefudde abogezi ba Buganda. Mwefudde bitibwa bye mutayina. Ovaayo. Ovaayo. Kale. Era nyina kusimbula. Mwe temuddamu okutumanyira. Ffe tetutya loosi. Tetuyina atuliisa teri atubeezaawo. Bye mugenda mumanyira abantu ebyo. Ne mutaliko komba abantu matako oyo fulu matako. Tayina kyayina. Mfo ky'okunoonya omusirikale yamuzina ekapeeka. N'amuzaalamu omwana. N'akwata omwana n'amusiba ebbajjo. Bajjo n'engamba naye ekikazi kino kimmanyiira. Myaka 2. Bajjo n'amwegaana. N'akwata omwana n'amutuuma muhoozi. Ng'alooza bajja mukwatibwa ekisa. Omwana kitaawe yabula yesimpoke. Nengani ayinza okuwasa oguuga. Olaba ovuma Kasuku gw'obeera naye full figure toyina magezi. Kasuku akoledde ebintu bimeka. Bannange Isima nkwebaza ne wisdom kaye. Isima you a good person. Ne kaye wisdom. Banne mukuume emikwano.
Mu objective ya mweri ejo mbu Kasuku ate Kasuku tajja kutya. Program zijja sigala nga zigenda maaso. Bwatavuma Buganda ku Kasuku ajja givumirano ku page yange. Akakamanyiro kabagwebu necha tuina live. Tamale yetonda. Tamale Mirundi senior yetonda. Bajaja bafete bavaye magombe mulinga amatako. Mwamulaba tuchegu yachi. Ensano Uganda jitululire erimuchi ekyokufiiririra. Mubere n'ebitibwa ekyo tokikola. Fiiririra ekitibwa mu nsi kyekisinga si sente. Taata wange teyeetaaga sente. Aina kitibwa, aina kyafiiririra, aina emizi. Gyoleta bino bifuulu mazzi kyakajja. Abanyankole bakigoba bakyejjeeko. Ku muzeyi tova mu maini nga toliyo nga ndabayo isima. Isima yekka gwe baagala. Abafulufiga bayokya. Kusaasira okyamulabawa. Era byadde ne bimanyira Bebekulu. Tebimanyi nti Bebekulu eri alinayo emirandiragi. Nze Bebekulu yajja ku graduation yange n'aŋŋamba. Oyo bebe omubuuzanga. N'aŋŋamba Tamale gwasitudde abakulu bano nti ye. Ffe gavumenti twagiyingira dda. Tetwakalaba ndabe. Eyo Fulumazi yagamba sina mulimu. Mbu sina gyenkola ng'era obujja bumuluma. Ekyo ekikazi kifulufiga tekigenda ku mulimo gwange. Mbu kikebera oba gyendi. Minisita yavuma ekyo. Kati laba kino. Tewasoma gwayina effutwa oyo omukazi Fulufiga bwe namutira yajje ku mulimo gwange. Mbwangobese. Bamugamba oyo muleke. Oyo muveeko. Ate era ng'olina kundeka. Talina kaadi. Tebyali tewaswala. Neŋŋamba Kasuku naye Kasuku eyo junior. Talina wali oyagala mbeere bubi Fulufiga kyakuluma. Omulimo gwakuluma. Wofisi gyendimu ojagala. Ojagala. Onyendedde mu bakulu. Onjogeredde bubi. Otukolako olugambo olw'ekisirusiru. Bw'oba oyagala bwa advisor no media genda babukuwe. Nagenda yafudde. Fulufiga woba oyagala kifo. Genda bakikuwe naye tewasoma. Bajjo bonna bazzeeyo basome. Gw'oli Makindye okola gwa kulya mayirungi. Bw'omala bwe bakwebakako kati Museveni akuwa ekifo ki ne waba wakola lishafu. Era alaba ng'oli kizeezengere n'akuwa kyakuwadde munange 1.7 gy'ofuna $1,700,000. Olabirira abaana abatalina kitaabwe be bakuzaalamu. Olowooza mbu yakikuwa mbu akwagala. Be baagala bali mu URA. Muganda wange Namuli Bridget ono yagraduatinze baamuwadde ekifo mu URA. Accountant be baasoma. Zijje zindye maama. Obulago obwo obukutambuza kikazi gwe Fulufiga. Nekyogere kyonna ne kisimba amannyo ne kibanga embizi. Gy'oli nti amatako gagenda kusenguka. Otukombye mu mataka ebbanga ddene. Fulufiga n'otukomba mu mataka ebbanga ddene. N'otutambulira mu bakulu ne tusirika. N'otukolako olugambo bw'otukolamu bantu baffe. Bwe twagende wajje n'osalera ne kikuluma olwo weepositingisa. Tamale Mirundi deserves better. Twale eri. Wajja no n'ogamba abantu mbu nina ekisiraani. Mbwera mbu wali ontwale wajje n'osale. Ne ngamba gwe mazigo oyinza okutwala gwe kapeeka. Nze atakonkona. Abantu just tetweyogerako tusirika. Nenga amanyi akakola ebintu tugayina. Leero manyi meeting gye nvaamu. Nze nafuna omukisa taata wange yanjagala. Buli mukulu gwe mmanyi ku nsi yamumpa. Sina gwe neeguya, sina gwe neetaaga, nze temunkombanga mu matako mmwe. Mulinga amazzi. Mugaba kimmwe nappye enjereere. Ebisiraani bino. Mbu Tamale bw'alifa, amalaalo ge tuliga kuba Tamale alina abawagizi be.
Goza gwe kutusoso kubagana n'emmengo. Tuzze tukubagana. Si gwe gusose. Gwe fulu figa gwe kufa bwana bwo gwe busigale ku nsi gwe nga bwennyampira gwe. Kubanga abaana bo fulu figa tebalina bataata baabwe. Wefulo omugagge sente toziina. Katrina kulaba otisa amanyo ogenze busabala kuba donizera aguze busabala nawe wetutte. Naguze waguze politiki gwe kisirani. Atabanyina taka bwe litudula. Toyina wadde akajiko kettaka siba makindye. Kulabwa amalaya. Choine chobugagga fulu figa munsi ye gundi ye supermarket ya Mirundi. Naye omuntu bwakulaba ku TV alowooza wamala. Nenga toyina bye wamala. Ne mu mitigiza ba advisor tutuula. Ekololo nga tetukulabye. Mama advisor. Abakungu ekololo nga basoma State of Union nga tetukulabyeko. Mwe wadde ebitibwa n'amaanyi ge mutayina mmwe. Mufenga munnyampa. Bisirani mmwe. Kyoyagaliza mukakitawo kitta nnyoko. Fulu figa ekitala ky'omumwe ekyo kyoyina. Kikusiranye. Obulwe n'abakuzina. Ebere weewunde. Hey. Munange ffe twakola. Hey. Nze kati ompala n'otya. Nze atalya wa nnyoko. Japunyiriza amatako. Ojo tunyiriza amatako. Fulu figo tukombye matako. Ovuma isima. Kati isima yakola kigobera ososonkereza. Naye nze tujja kumanyira nze siri sefuko. Nze fulu figo manyi. Tusobola okweyambala. Ozonkoledde program. Kati obadde otuvumira ki? Oyina kabampane fulu figo w'ekisiru. Abantu bavuma buwangaala nabo. Kasuku ye munno. We mubeera. Bwe munyumya. Dakiika emu omuvuddemu. Kati oyo kabampane wo gwayogerera Buganda. Fulu figa lekeraawo kabampane. Oganya okula n'okwebuulirira. Lwaki tolabira ku bamama fiina obasinga obukulu? Mama fiina ayogera ddi? Oza buli ekiri mu nsi kimusanyula. Mukole ebijja myaka gyammwe. Bikazi mmwe mukole ebijja myaka gyammwe. Ezo enfaana ze mutambuza n'ezo enziku. Wano wavuma donizera omusinga ki? Omukazi ali Las Vegas. Ne bakusiriikirira. Wano donizera bwe yali akusiba. Ne audio nkyazina wajjonja Samira. Omanyi oyo fulu mazimu tiitiizi. Junior bagenda kunsiba. Era ne mugamba donizera nja kwogera naye talina mutima ogwo. Oweebudde abantu. Fulu figo ovumya abantu. Omanyidde abantu. Na osibye abantu mu bintu eby'ekisiru. Abantu bano bavuma Museveni. Musajja wattu. Abantu bavumya President Museveni ani yali yeetonze. Wala abantu bavuma Jeno Muhoozi. Ana abasajja ba Jeno Muhoozi nabo basooke bandeke. Fabu nja kukubira ndi busy. Nkyali busy nkyabakala kataze tomanyize Tamale ensirika. Okulemererwa nnyo noona. Nze ensirika nze mulinga amazzi. Abantu bonna tebalina kibali. Wana abantu bavuma Jeno Muhoozi. Ekyo kyennyini kirumbu y'ekyo. Mbu Jeno nga temwetondanga. Nammwe musooke mwetonde. Ogenda? No. Ono naye ajja kalabula emmotoka yange. Simanyi kiki kyanjagaza. Gwe gamba oyo naye alekerawo okunkomba mu mataka. Ajja kalabula emmotoka yange ate emmotoka yange ya bbeeyi. N'amadisipasiyo. Gundi zaayo tezirabika sipeya ziva Dubai. Gwe nno muleka asinika ebyo ebinnyo. Naye Abannayuganda tebategeera bulungi. Tasobola kulaba nti mwendi. Alinga amazzi. Nakirabyo tebitegeera. Kati awa paakingiddewo kinaayitawa. Era enkomero ng'emmotoka yange agikalabudde tudde mu by'okweriga. Nze nakoowa okweriga n'abantu. Akamanyiiro kammwe. Sipasiyo yange teyitamu masasi.
agenda agikalabule sipeya mujje walabika akite mwebuliro bali akite mufumitiriza mazimwe bwe babavumanga mugaba bavumu osegera gwe Nick mugamba we nayanzije kama zige gwe sebo I'm inside. Yes, I'm about to leave in 5 minutes. Yes, you can park there. Tokalabule motoka yange nsaa kumanyira. Kati side mirror nzijewa. Mulinga amazi. Muloza mwaba ajingulira, mwagala nnyo basabiriza. Omuntu watambuza ebigere nti yeeraga. Bwagula akamotoka nti yeeraga. Mwe muri simako DNC. Nesalireko ndibanda bachize mutabani wa Mirundi mwando galo gadda hey tuno yaluri lupenge penge oluyike endusu kale okapenge penge ako nika kwata ko nyinzo kakuba ubwo butako utako obwo bwakagwa olubege kabera kali Sweden kayola mazi o mazi go penge penge mazi emyaka 7 ngo yola kasasiro wali ajje muchi wadogula akataka bifeba bizike mulimbe Sweden bimba twali yako bye twalya nemo sidwe kya kusiga gwe penge penge osibye biviri twene nazisumulula nviri gwe nako kavuddeyo n'obutako bwako kati yakuyinza okukakubako kapenge penge n'okambula pampa eyo gye keesiba eye kafumbi obutako n'osooka okasiyagaako n'okakuba omukire ennyuma ne kamyuka ebiiso n'omala ebiviri n'obisalako n'okagamba genda kaya ako kapenge penge oyinza okukasiba tekakufira mu ngalo buli eyo sobo nabo bwewangangusa ne bukola obwakabaka mu basiru banne bwako gwe Lucifer gwe woba oli Lucifer nze ndi Satani nozoka kuba obubi n'obwo obukaliganga obutako bwa ddolo obwo obukaliganga bani zappa z'ebibiri enjaga nonne kamaze ye kayise mataka ku kapenge penge tekaina wadde ekyapa wadde okulima kubijja nyina wako kaleka kamutunzo wanezana ku kapenge penge kali eyo myaka 7 kavuga bimotoka byakasasiro bwe kakeera mizira bwe kakakanye emimwe gikalinganga labba y'abakazi gye bateeka mu ggata kalinga ekidoli hende penge penge kali Lucifer siri walira muli aina sente azitere ku pepa lupenge penge bye wasigaza linga amazi nena ko kalabanga kakalamba daka penge penge ochasabiza sete ku pepa lugwe nga n'omwana ali mu kisenye Uganda tasabiriza ku myaka gyomaze ku internet penge penge toina kyulagawo nze njagala nnyo emyaka nga giseketedde mu mataka ebyo yanga bindi mu mataka mbeewo ne kyendagawo bye byapa byange ebina bye nnina mu ttaka ne bwe mpumulira wano anya manja mulinga amazi mwaba nsomesa mujja mutusiriwalirako namanya na Uganda omuntu abakwasa ekisa mwe mulowooza nti abeeguya nze ndi YouTuber ndya ku YouTube ndya ku shares mulinga ebirebeeta nze Junior gwe mwali mumanyi yafa ono mulala ntwalira nkutwalire njagala nkwagale nvuma nkuvume nze nvuma gwe nvuma fulu matako yakedde kumacha kundirako mazi oyo fulu minio ngaloza nze Junior owedda nyo mutuno bale bulaya penge penge emyaka 7 ogenda myaka 10 you a citizen toyina kyolagawo mu ggwanga lyo wano wegayiridde gasumba obera mukubira gashumba simu ako gasumba nterako ku pepalo wano wali okomba balamu amatako era balamu mpaku sente era ako balamu omweyisiza balamu agaba sente nga toyina kyomukoledde obera mukukubira gasumba simu ako ndi bubi bye mwasigaliza bamasiikini mmwe mufenga mwenyampidde mmwe babaziike mulimbe Sweden mubeeko n'abasabira ekitambo kya mmisa mmwe baba kolimira ebbumba lye babawumba mu bbi sirya mukisa mwe bapenge penge nenjaga ekamazeeyo nekasasiro oyo gowunyiriza buli lunaku anaakuleka soka weerabe woofaanana tunulako mu ndabirwa mu penge penge weerabe olinga akabina k'obote ggwe
Obuso bukuliyanga obina bwa shira gasumba. Okera nnyo muzira. Obuso tebuva bukuguddemu olinga omulwadde w'ensimbu masiikini oyo. Penga oyina kiggwe. Oyinza n'okwogera mu basajja ggwe. Penga oli mukazi. Omaze okwesiba pampa zo munyo gonna oguzinzeeko gubabiridde. Ojja naawe oyasama. Nze penge, nze Lusifa ow'amagezi ogawaani ggwe embwa. Atabeera na buvunaanyizibwa bwa musajja ggwe. Wazaala abaana bo basatu abazungu wali obaleepinga obeebakako. Omuyima okukulinga omuyima penge. Olaba ozina za gundi kino ekikazi kisaala jjoyi. Si kyolya. Abasimu gabalimba naye temulina kye muli kati gwe penge gwa yeesibye pampa. Omunyo gonna bagugaziya dda. Bamala kuteekayo omuyini n'owulira omulawo. Mwetunza amatako. Babazinya amatako, mwefudde ebitagasa, mwabeefuula abalungi, mulinga amazzi. Nze nabeesonyiwa, naye mwamaze kunnomba. Ennyumba yo nga togitulaga emyaka 7 penge gy'okoledde live nga totulaganga ku nnyumba yo. Sula mu ttooyi ggwe. N'ogenda weeyambaza bubbulawuzi. Wena ne weekubye enjaga penge ensi yava ku njaga. Obwo obuyaga bwemwe bwe mwekubya ne mujja ne abantu babikoowa. Penge takulaakulana. Ekifo ky'obaddemu ekyo Sweden bbanga lyonna. Gwatatambulanga ku baalwi kibagendako ennowe. Wamaye muserwi kiragendako France. Penge kyekyaganoko. Olaba wasiraanira mu bazungu. Lwaki totandika essabo? Nowonya abazungu gonolia kiringa amazzi. Mwe sinaba na kutandika. Sinafuna budde. Akwa. Mvuge motoka yange nyende ewange. So fulu matako. Gwe fulu figa. Toddamu okutuyisa mukamwako. Oyina ebizibu ebikumala. Gendo ononyo omusajja yakuzaalamu omwana. Nga tunatandika kutwasamira. Oweebudde abantu fulufiga ni gw'otavumye. Abakungu tuko kwesonyiwa. Kifaananyi kitoyina eky'omukungu recently. Buli awulira fulufiga ajja n'adduka. Olaba jjeno nalweyiso yennyini. Fulufiga oyina ekintu kyogera n'ogamba. Mutabale Mirundi senior baavuma nga tebamusiba. Nosoko okungiriza. Yavuba jeno nalweyiso manje tuvudde. Nze baganda bange bakulu bange jeno nalweyiso yabaweerera. Ne mama Amelia. Mwesi bannyo ku bantu. Ekintu kyo fulufiga ogwa nnyo mu bikopo kyovula ng'ojja kuswala. Mutabala avuma nnyo nalweyiso. Jeno nalweyiso yali akutumyeko. Ngano yakwegana nagati ovuma nnyo abantu okendezeemu. Weetunga ku bakulu. Bw'okisaba sefuko bwe weesiba mu bakulu. Tolina mukulu gw'oyina. Naawe era oli masiikini wama bayamba muyambe. Wano weesibye ku babebekulu ogenze ekapeeka. Omuntu gwe manya alina amaanyi ebebekulu n'eka miliyoni. Abasigadde ne Kenzo. Abo balaba abakulu. Naye omuntu mubuuze nti kale oyina woofiisi naye otuulayo ddi? Fulufiga diri watula mu office yeye eriwa. Fulufiga otula kwokero house, otula ku president's office, oba office ya president's advisor fulufiga eri wali kusula motors emakindye. Nawe nokangaza. Okuwa kadi si mulimo. Osobola n'ogikubira ku NASA. Omuntu yenna atateekanga ebifaananyi ng'ali mu office ye muto mwesiganga. Wana bannayuganda bangi bali mu gavumenti tebalina ma office. Bakusitwiti. Nenga kadi agina bamulonda. Kwa President Museveni yalonda abantu n'abeerabira. Naye empozo yonna mulonda ddi. Naye kino kyafa. Fulufiga tolituuka Tamale Mirundi senior. Kyekikuluma. Ogezezzaako okwemulisa.
mbuba kuobwa media full figure gezezaako mbuba kuwe budget ya media bagana ne wemulisa goloza lwaki olwana okubeera ku Soroti TV full figure jabadde kuti wali NBS ya mugoba Sipaka TV bagoba baba full figure baba yagoba ewambuga tali nyayo kati jogola bangano ku Soroti abadde ayagala abeerewo yemulise oswadde nnyo no bujinga agenda kugoba kuvuma Tamale hey Pastor bujinga agenda kugoba inkubulya full figure kuona ddamu okuwala mpata Tamale mwami Tamale bakugobye omuntu wabajibudo ina sente kaiza jabe bagenda kuba obusho nze Tamale sikira sisobola genda ku shoje bagabe emitwalo 5 full figure bakuba sente meka ku Soroti yogeza amazima Soroti ekola meka yanjiri mitwalo 2 mitwalo 5 nodoko noya sama oluvuma abakola obukadde eggwanga lino wama munzikirize nnyinde skale fulu mazzi fulu minyo fulu matako nonye yakuzaalamu omwana ate simpoke nyena mufunira balooya gwe olina ojja kgenda ku DNA olutalo nduyingidde koyingidde olwaffe ojja tubulira simpoke gwe gye yakuzinira gwe naye nga taata w'omwana oyo omwana wa full figure musirikale bamuzinira mu bisiko era bajjo namuga kwanze naliwo full figure ali amaze okunwa amayirungi atamidde ne bamutwala mu bisiko ne bamuvuunika ate abasirikale bayina emikira ne bagumusonseka full figure agenda ova mu bisiko nga tamanyi taata wa mwana yaani kwa bali bagenze ne bajjo ne yesiba ku bajjo bajjo ne full figure sikuzinanga ko lwakyo nesibako kati naye sebo naye atudde ajejemba naye enseno kati ddamu nnombe full figure twabike kugambye ku bintu bisatu waliwo ajja okusibira ekitali bannamateeka bange nabagambye dda full figure oyitiriza okumanyira abantu full figure oyitiriza okuweebuula abantu bwowaweebuula nga gwewaweebuula bwebuula dda wano abantu full figure toyina moral standard ejaji nga muntu n'omuwano full figure ovumya abantu ovumya abato ovumya abawere ovumya abayonka kati wakyuka ekitambo kino ye nnyoko yaani bakuzaala wa masiikini ddamu nno manyire nja kulaga akabi naggwe nze nagamba manyire baayisima isima asirika ojja ovuma isima luli full figure avuma isima n'asirika omukadde we bambi nankubira essimu nangamba Junior full figure nvumira ki ne mugamba isima toddamu full figure muleke mundekere wano n'ovuma wisdom kaye mbwatambula ayiwe endusu yandiyeko amalusu gabeera mukamwa kabeerawo oyagala ayiwe bimukamwa olinga amatako okuyiwa endusu musango n'okwatakayo wisdom mutabani w'omulalo omusajja tutabeera na muntalo kaye pasita omukutu omuvumya omukoze bwoti kati Kasuku okumuvuma nti olubuto lumulyawo lw'embizi wabadde omuvumira ki full figure n'okwata musajja wattu Kasuku talina kye yayogera musajja wattu yasirika ne omuganye ti Kasuku olubuto lumulinga embizi luyale full figure weeyitaani gwani naye kikazi ggwe oba oyagala musajja nga oyagala muti jangu otugambe nze nina n'ebisudaani byange ebisobola okutuuka fuluminyo oyinza okuba full figure ayagala musajja gw'atayina nerekerawo full figure okwata obwana bw'emakindi obuto n'omala obukozesa ate n'obukambuwalira kwagwe buli womala okulya amayirungi nga weegaala obonabona obwana busimpoke bambi kasajja katu kakulidde okakozesezza ate okasibye ebyo nga tubyogera ku musango gwa kirawa DNA nga wagitya inkulayirya full figure tugende ku DNA n'akaakaanako bwe katava
Nza n'okusanga kana kamudinka naawe oyasama. Buli omu oyina ebizibu fa ku bibyo. Kale musule bulungi. Yenze Junior atatya biduduma. Atanumba simulumba. Njagala kino banne tukitereeze. Nze Junior bw'ovuma taata wange nja kuvuma. If you attack my dad, I'll do the same. Temuyina kye mubanja my dad. He has opinions. Taata wange I know freedom okwogera byayagala. You don't have to duplicate my father over your own interests. Taata wange si mulwanyi wa interests zammwe. If you attack my dad, I will attack you. If you want peace with me, leave my father alone. Taata wange si mercenary. He's not a machine. Mumanyira abantu bamuloza abantu balina baana. Bamuloza alina obbogerera interests zammwe. Ati nno lugguse. Ati mmwe abankubira obusimu mmwe. Simanya Junior nze gundi olinga amazigendo zikubire mutabani wo. Lwaki abatuvuma temubakubira? Fulufige yasoose okunnumba. Twasayininga endagaano wa muganda wange hamu. Ne tugamba bannange teri muntu ayina kuddamu kulumba mulala. Kyambuuseeko Fulu Matako. Okumulaba ku Soloti Media ng'ali kufa avuma. Nekubira Pastor Bujingo ne mugamba Pastor. Endagaano yaffe eweddewo. Nangamba ate etya. Ne mugamba Fulu Matako ocha naga nedda tekisoboka si ku TV yange. Ate Fulufiga twamugamba nga ajja kyobula twali tuganya omuwo omulimo twa Fulufiga tulumbira wano bantu.